mu mutima neebuuza mukama ayagala bambadde bulungi nakaaba ebyaddala n'amaziga nagakaaba. Kwolwo bw'wava mu kyaki tewaddayo? Bwe nava mu kyaki naddaddayo ko sabbayiza we ndowooza we natandikira okuba nga ngwa ndi mu buki mu bya bulimba. Wali tonywa kabbiya? Tonywa kenge? Nali sinywako wadde kati nnywa. Weekyawo otandika okunywa bbiya? Weewaawo gwe mwana Katonda ali atugoberera kwem alive kwe tuli. Twebaza Mukama olw'ekisa kyatuwadde, tumwebaza olw'amaanyi g'atuwadde, naye waggulu wa byonna tumwebaza olw'emikisa emipya zajje Katonda waffe zazaatuwa, kubanga twali tetusaanira, ensi yali yatuboora, abalala baatulabanga abasaaga, sinakindi abalala balabanga ffe byaffe biwedde. Bwe yayimuka yatuwa ekisa n'atusaasira, kwe kuba wano we tuli. Tuli mu Let My People Go campaign. Omwana Katonda ali atugoberera, tusituka tugenda Kammengo. Tuzze tukikola olw'omukwano gwo, olw'ekisa kyo, n'olwaleero tugenda kukikola. Nkiwulira gwe Katonda azze ayagala ebigambo byange bye nze njogera emyaka 5, bw'azze ayagala music wange gwe nze nnyimba agamba nti nedda, singa teyali music wa Metani Club Bongo sandikyuse, singa tebyali bigambo bye sandikyuse. Tukwatireko gwe wekka akiwulira nti singa interview zazaakola okwetooloola channels endala zonna zetuze tuyitako, singa tezaali ezo nandibadde nafadda. Tukwatireko, tusobola okukikola, tusobola okwewunyisa abalala nga tukikoledde ddala nga bwe tuzze tukikola. Twetaaga $7 main block, $3.1 toilet, ebyatujja bbi tetenkanya tutuuse eri. Ne wano we tuli siwe twasangawo tuzze tukolawo bukozi. Tugenda zimba enju oba ekifo ekigenda okuweesa Katonda waffe ekitiibwa, naye waggulu wamya tugenda zimba ewaka wa buli mwoyo gubonaabona. Olwo nno nga wayiseewo ebbanga emyoyo gyo girivaawo kukomawo okukyusa ensi yaffe. Buli kaana akali ku nguudo tugenda kukajjayo tukatwala Kammengo tukayigirize Katonda n'okusoma mu bbanga eritali lyawala. Kalikomawo kabulire enjiri ya Katonda waffe okukyusa eggwanga lyaffe, ne waggulu wa byonna kakolere eddala ekyo kitwakayigiriza okukola. Neebaza Sofa abayimiridde naffe, neebaza Namukwaya Juli yatusindikidde $200. Weebale nnyo tojjanga okwo, gwe alina kyolina kyonna. Movement ekyagenda mu maaso, osobola twegattako, campaign egenda mu maaso, togiturekera. Jangu tutwaze abalabe baffe, jangu twagire ddala nti nedda abaana bannambi n'abaana bakintu nabo bakyalina okwagala era bakyayagalira ddala ekitenkanika. Amanya amampita Metani Club Bongo ba Remassam onsinza kwem alive wadde ng'olwaleero nina owakabi wange celebrity wange. Amanya n'eddoboozi Naziwa Agnes Mumbejja. Oli Mumbejja, yengeri gye weeyisaamu zembeera zange. Mukama yeebazibwe. Bwekitiibwa. Wajjako ko lumu ku church tewadda. Saakomawo. Twalina omukolo ku foundation ogwa family yaffe y'abakyala. Foundation totuukangayo ne wagamba nti wali oyagala kujjayo ne bakuleka. Okay, mbadde neerabiddemu binzija naye nembeera ne program zange endala zenyina okukwasaganya nga twakusubwa nesobola kutuuka. Naye olulala nja kutuuka. Mbadde wano negamba, badde wano ne maama Ashua ne gane wakitolokoka nojja ku kyaki n'okomawo yangamba wajjayo gumu tewadda. Nga wakitojja ku kyaki n'ogamba nti nze nno ebya kyaki ebyo byali byantamamu. Nze nali mukyalo omulokole eyali mu kyaki ez'amaanyi, naye nabita kati nkola byange. Owaayi kyaki yakuvuma? Kyaki teyanvuma, naye era kumpi eringa eyanvuma. Etya naawe kyaki terina mimwa? Kubanga ndowooza abasangibwa ate wakyawa kyaki beera abakyamu. Kyali kitya? Kati mu myaka egiyiseeko emabega nali mukyala nga ntuuka ndokoka
bwe ndokoka nga nningira mu kyaki lyawo kansanga yamaanyi sobera yayinza okuba emanyikiddwa nnyo kati bwe nyingira omwo nga ntandika okuweereza mukama tendereza bayiza besasooka kutendereza nasooka agenda nga nsaba kimu kyaggulu buli kimu kyebangaera mu kyakyo bibeera kati nagenda okuwulira nga mwoyo anzikako okuyimba nga ngamba amazima nina okujoininga ki kwaya nga nyingira mu kwaya bwe nyingira mu kwaya bayiza we nti uniform nga omanyi nti tuyingira buli lunaku uniform zijja nga azanjawulo buli Sunday muyimba kati abasookerwako twambala white skirt pamfu wansi waggulu black blouse era bina biina ebyo nbikozesanga nga nyambala kati olunaku lumu twajjanga netukola practice naye olunaku lumu najja okuyingira mu kwaya kenga nakoze bulungi practice zange kati nzija okuyingira mu kwaya uniform gye bambadde sikola ki sigirina kati bwenali sina uniform eyo naye nga mmanyi abatufa abatalina uniform ne bwanga oli mu maaso oyambala black ne white nodawa emabega nyingira kwaya ku kituuti waggulu naswala nga nze omu wadde n'abalala baaliko simanyi byabakwatako naye nze naswala ku lw'ensonga nti batulinda na bulungi nnyo okutuuka ali ku kituuti bwetuuka ku kituuti netukola nga bwe tukimanyi bwe kirina okubeera tuba tuli awo director waffe ng'atugamba nti abatalina uniform mufulume muve ku stage okitegedde ofuluma ekituuti kamera zonna zikukubyemu buli muntu akola ki akulaba kiba kintu kya buswavu nnyo nafuluma ekituuti nenzikirira wansi mu ntebe zange mwentudde kyandeetera okukaaba mu mutima gwange nakaaba ebyaddala n'amaziga nagakaaba era kati mu mutima gwange bwe nadda ewaka ne neebuuza mukama ayagala bambadde bulungi oba ffenna atwagala buli omu mu kiti kye kubanga mwenja okuva ndabike buki bulungi mu kutendereza mukama kubanga nsuubira nti mukama yaba yampita okubeera kiki engamye nti nawulira nga njagala kubeera ku kituuti wali mpeereza eki mukama kitegeeza mukama yali ampise muweereze kyokka ate ffe ng'abantu bamulya mmere netulaga empisa ensiiwuufu okuva ku olwo neŋŋamba kirabika ndi mu kifo ekikyamu ekyo ekyokungoba mu layini muli olwa uniform ng'ate nyambadde bulungi ndabika bulungi kyangoba mu kyaki tewanyiiga mangu naawe nanyiiga nyira kyannuma nnyo mpaka olaba nti kiyiseeko ebbanga panvumu myaka nga 2 ate egyo giba mingi ekumidde mu kunyiiga nekumidde mu kunyiiga ku lw'ensonga nti ne bwemba nga ndako wentudde nendowoozaamu nkaabamu kyekyasinga okukukaabya ng'ogyeko okuswala kuno ng'ova katuuti abantu nga bakutunuulidde ate ekyo kyandibadde nnyo nsonga yange naye kyasinga ennyo okunkaabya mu mutima neebuuza mukama ayagala bambadde bulungi oba buli omu amwetaaga kyekyasinga okunkaabya muli mu mutima gwange yabagobera ku microphone kazindaalo no twali ku layini n'atuyitamu bw'ati n'atugamba batalina uniform muddeeyo mutuule aba uniform bokka balina okukola ki okuyimba baiza we muli neŋŋamba lwaki bwe twali tukola practice zaffe teyatugambirawo kyabaaye bwe muba temulina uniform temulinya kuki katuuti twandisigaddeyo emabega nga tutudde mu butebe bwaffe otegedde nti bwe twali tusobola okubeera nti abatalina uniform bayingirewo n'abalina bayingirewo naye ate naffe ne tujjira omwo naye nasigala nga nze mazima amatuufu mpulira nga nina okunyula kw'amaanyi olwava okwolwo bwewava mu kyaki tewaddayo bwe nava mu kyaki naddaddayo sabbayiza we ndowooza we natandikira okuba nga ngwa kuba nafuna ekirowoozo muli ekigamba nti ekitegeeza mukama katonda ayagala bambadde bulungi bokka bali balina uniform bokka fera twagala ekitegedde kati ekitegeeza uniform basiziina
natandika okugwa nze netandika okuba saagwa nasigala nga ngenda ku bizinesi nkola ate nga bwe nali nkolera nga aliwo omukyala omukyala nga munayimuki mulokole mukyala mukulu gwe bateekawo nga maneja waffe mu saluni omwe twatukolera by the way nga naŋŋamba mumbejja kuba namubuulira byenkugambye maama nze naŋŋamba naye mumbejja olwo nga sikyagenda ku kyaki kusaba naŋŋamba naye mumbejja lwaki tojja nenkutwala gye nsabira konze osabirawo nsabira Nakasero State House kyaki bagiyita Healing Wedding Center Nakasero nya walikwata kyaki buliriwo ndimanyi kati saali mubi nemugamba ngenda kutandika okukola ki okujoininga neŋŋendangayo era bwe nagendayo abaana baamu bansanyukira nnyo abaana baamu kale nga kyaki yakwaniriza tugambe kyaki yanyaniriza naye nga seera sinajoininga ki kwaya nensuka nembeeramu nensaba kati kwaya ya Mongeja neŋŋamba naye banange sista jangu tuyimbe jangu yingira mu kuyimba bikoze bitya sooka nkyawuli omutima gukyaliko eri ajja kungoba eri kyebaŋŋamba kati nsirika gamba isooke tewali buzibu kyaki oyo yali yakatandika kati nga yunifoomu ndaba nti ze bambala nsobola ozifuna kyo kyesikubuulidde nti mu kyaki mwe nasookera yunifoomu zaayo ziva mu Amerika gye zitungirirwa zirinya nnyonyi okutuuka kuno kakati mwazifunanga mutamu mwasasulanga ssente yunifoomu ezo zasasulwanga ne tupimibwa ebipimo byaffe ne bigenda ofuna ssente zo n'osasula ne bakupima ebipimo ne bigenda kati yunifoomu ne zidda oli zaaba yagambye ze baziyakubye n'asindika ku WhatsApp ne bazibwira nti ezo zijja tukola nozisindikibwa nesente nezisindikibwa nezigenda ne batunga ne bakola ki ne batuleeta zaliko ki ekyenjawulo owange ati balayika bayagalanga zeeyo uniform zavanga mu America kanashi kakati nga tuzeeyo eno gye nkunyumiriza ewalala Wedding Healing Center Nakasero nabaawo okugenda mu kwayo okuyimba olwaki kikyanumiriza ne bwe namaliriza neŋŋamba kanyingirewo mweno kwaya nenjiyingira kaya bwe njiyingira tubeeramu nga tuyimba nga tuli basanyufu kati omukyalo ono oyandeeta yali asula mu kyaki eyantwala atalina waasula yali asula ku kyaki omanyi kyaki ebeera n'abaana bayo abasula ku kyaki wangi bebi kale nawe gyebale kyalina byemaliriza nja kujja nkulabe kakati ku kyaki okwo kwaliko omwami kati bano ayimirira n'omusumba ng'omusumba azze ku kituuti ko pasita oyo ayamba ku pasita avuunula otyo kati omwami oyo atuuka ŋŋamba mbejja koze wangisebo bwe tuba nga tuvudde mu kyaki mbadde nkwetaagamu ku mu ofiisi konze kale sebo era saali mu byo twava mu kyaki tumaliza okufuna ekyokulya nga nyingira mu ofiisi nga tutuulako awo bayithawe nga tubaako emboozi zetunyumyako zaali ntonotono nga gende waka kati n'olulala nga nza okukola practice banava kansanga nengenda eyo okukola practice zange kati bwe nagendanga ngaera nyingira bwe tumaliza okuyigira nga ngenda n'abako byambuuza bayithawe betu yalinga mbuuza yambuuzanga mumbejja bakuzaala luddawa mumbejja biti ebintu bwe bityo tunyumyamu lweyasooka okukubuuza luno yasooka ganjamu mu ofiisi nkubuuza yakubuuza bibuuzo kyawe yasooka okumbuuza era yasooka nambuuza mumbejja weddira ki nemubuulira mumbejja bakuzaala wa nemubuulira anyway nga zemboozi zetulimu ezo
mubeera ku ekyo mumbejja weddira ki mumbejja bakuzaala wa mumbejja nnyo kulambulula kaakati ndoza twekikolerera ndoza emirundi gyalinga ena jangu mu ofiisi ofiisi eri mukyaki mwennyini kati omukyala gwenkola naye ye bwe yategeera nti njogera n'oyo omwami yedda ku kyaki yatandika okunjogerako ebyebyereere ng'agamba oyo omukazi oyo omuwala mumulaba oyo omuwala malaya alina abasajja bangi bikoze bityaleerere ng'ebigambo biki bingi byasukka kati ebigambo ebyo mu kusukka okungi era kyandirebula okufuluma kyaki kubanga ye ate omulamwa gwe yali agenzeemu ate nze naye sinaba gutuukamu gutegeera wanga omusumba we yampitanga nambuuza nti abcd kati ate ye nga ye omulamwa ndowooza yalowooza kirabika oyo omwami ayagala kola ki kumpasa kati ate nga yejjukira abeera ku kyaki aluddeko tafunanga ki pulogulaamu eyo kati kyampaliza okuba nti kyaki ate nayo ngiwummula olwo ne ŋŋamba ekitegeeza gye nsabira yonna ndi mu buki mu byabulimba waye tonywa kabbiya tonywa kenge nali sinywako wadde kati nnywa wekyawa naliko okunywa bbiya okoma ku bbiya yeka nekyawa nensigala nga ndi mu mbeera zange nga ez'obuntu omuntu nti empisa zange ngaez'obuntu ti zebankulizaamu ninga tekiŋŋaana kubeera nga ninamu kugenda nenjaya akacupa kange kabbiya nikaita nembeera mu nyumba yange oba nentulako wemba ntudde oba n'oyo nenkanywamu nenzire wange neneebaka kitegedde kakati noga sijja kuddayo ku kyaki oswadde naye libanesa okwogerera batandisa okunjogera ningamba mumbejja kiki kakkana yende wakaawo ofuwe ebbiyawo beere wakaawo weefuuyira ebbiya olabika otomera buliwo dda kati nagezaako nyo okubeera nga nsika omutima ngende ku kyaki eriwaina kyaki nempulira nga buli wempulira buli vansi buli mpulira nga omutima gugaana mumbejja olowooza omulabe sitaani teyayitawo okulwanyisa nga laba ogenda tuka ku binene buli woba wagala okuwaguza nga aleetawo ekikunyiiza ali mulabe sitaani teyali kyaki kubanga yo kyaki abantu baamu ne katonda nga bwagira mu bantu sitaani takozesa miti walebaddekawo omuti ne gukuba tteke oba ne kugeya era omuntu yakugeya nti ensonga eyo kyaki esoose omukyalo yanditulese ne tuyimba wabula enkeera nga tugenze mu practice yandibadde atugamba nti bwemubanga temulina uniform kusinga tule tuluyimba bwe luti abatayina musigale nga muki mutebe ate yakolawo okutulinda ate tumale olinnyo ekituuti atuzze tekiba kya buntu bulamu wadde ngera sitaani ayinza okuba yamukozesa okukola ekyo sitaani yaleetawo obukuubagano kuba yalaba nga mugenda kuba bamaanyi nnyo kombination yammwe ey'okuyimba negenda kuba ensi egiwogoloze nagamba nonno besitabaawula kati sitaani akozesa abantu kakati bwe nkutwalako ku kyaki yange eri Katalaso tosobola kuddamu n'oyimba nsobola okwogererayo kubanga akulira kyaki gundi kwaya mukwano gwange noddamu n'oyimba osobola nina okuyimba obuyimba bwonno seba omukulu wa pulogulaamu eno newe batonjogeredde mbeja tekimwetagisa kweyogerera olugendawo soko onyimiremu kakayimba akakyasinza okunyumira mu kyaki koga nti kano kanyumira koga nti kano kanyumiranga nnyo nyumiramuko akayimba ako kayimba kasobola okugamba lwakubanga sitya nnyo kawulira nnyo kale naye akayimba ako kagamba mu mannyo g'empologoma mwempise mu njala z'eddubu mu nzige mu mitego emingi egitegeddwa nontegulula mukama kalungi ke kayimba ako gwe wakayiya bawutuyiza ng'olina eggono buyimba oba bawutuyizanga olina evvoko mu mbejja haifu olina evvoko mumbejja ogenda kukwata kwaya Katalaso ogikole bwoti kakati mumbejja ekitegeeza Katonda takunyizangako bantu bebakunyiza mu kyaki mukama Katonda basimulabanga
tanyiizanga taata waffe ng'atwagala oyo yetasobola buli omu amwagala anti eki kyeŋŋambye kyaki yasooka mukama katonda ayagala balabika bulungi bambadde bulungi oba ffenna katonda tatuboolangako ekibuuzo kiri nti mukama atwetaaga ffenna tuli baana be taata waffe tasobola tuboola kuba singa ali nti be yaboola baasigalayo mu mbuto z'abazadde baabwe kyokka nze mumbejja teyambula naye mumbejja olina embala y'obwakatonda olina embala y'obwakatonda mumbejja oyogedde ekigambo ekinkoledde seze oli wa mukisa ku nsi mbeewo nga nina ekitone kyange mwenja okuyita nzibulule n'abalala kyakuyimba ate bayizawe nti ebitone nina bingi ekirala kyakuzannya katemba nze naye mbale njagala emboozi ya katemba tukyogereko olulala tuleme gigatta kubanga njagala tuli ku bitone nga mukama byagaba eri abantu be olina ekyokuyimba nina ekitone ekyokuyimba katemba nina ekitone kya katemba nina ekitone kya bino bicrafty okola craft yes za craft bwemba mwogedde mutwalira wamu n'ebino ebyenviiri byenkolamu alina okusiba akaviiri okitegedde nti ne babeera nti bagole byonna mumbejja abikolako ne bekuba kutimba byonna mumbejja akola ki abikolako kati nze mukama alabika yampa ebitone byali bingi ate bwe tudda mu bya catering ne mu kibiina kyaffe lwaki mumbejja tajja mu kibiina kyaffe omugamba neyebuzaabuza ye mu kibiina kyaffe mumbejja sente zikutika naye wali okuŋŋaana wabaawo okukkuta n'omukwano ekyo kyekyerabiranga ewali abantu abataano ababiri nga bassa kimu wabaawo okukkuta n'omukwano kati omanyi oyo mukwano gwange alina ebintu byajja nga mbuulira si bibi mu kibiina eyo naate mulimu abantu abalinga abalina emitima egitalina kubeera ati na banne waagyo kituufu omanyi ebiseera ebisinga ate mumbejja w'embeera njagala nnyo abantu okubeera nga tuli kintu kimu mumbejja nze nkulaba nga Moses w'omulembe guno era nkulaba nga Moses w'omu kibiina ekyo bw'osangawo obutakkaanya mu kibiina ekyo mbadde nsaba obuvunaanyizibwa bwetikke otereeze ebitakusanyusa ndani okudduka katonda yakulonda mu mbejja olina ekisa bweza wenze ndooza nabulwako n'ekimu okuntuuma namwatulira kubanga nze ekintu wekinnyiiza ekikubawo ja nenkugamba owange ABCD tokweka weyomba naye nga nzeeki kugambye nkugambye kati mumbejja tewakuŋŋaanira abantu abangi katonda abaawo wabaawo omukwano naye era wabaawo temubulamu kakati nze ndaba olina amafuta ate agakuŋŋaanya n'obumbirira n'obudaabuda jangu byonna nsobola obisobola ne ku kyakyoddeyo ekabbiya ate kabbiya kabbiya kakanga okuvaako waki akitekkiriza tamiiro ate gwonywa tutamiira kati olwedde oli taratiibu tekitegeeza nti bwenywa ntamiira nengwa mukubo negaba nenkola ebyebisirusiru ebikoze nywa bintu byakitegeevu era nensigala nga ntegeera nga mumbejja ate era osobola n'okugenda mu kyakiwo nosigala ngaonywa kabiyako katinitini nze nemba nga nsobola n'okuteekamu kipa ya bbiya ng'ate ngenda ku kituuti wali tegedde ekirungi kyakuŋŋaana mumbejja nze nadde ntidde waŋŋambye nti katonda kyaki nebwebamu abantu bana bano abazze okutuula abazze okusaba abayimbi ne mubeera nga muli basanyufu nnyo kyaki eyo emala nejjula ku lw'ensonga bajja bagamba banange kyaki eri enyuma
abaana bagenda ku lukyuti bonna babeera basanyufu kati ekyo kireetera omuntu okubeera ng'akola ki gye nayingira naika ngende ndokoke takyejjudde obulamu kyekirimu obulamu obeera muni okuba etteeno n'owulya nga liri ku mutima lyeryo ne bamaashuula njagala omutwalire mu kyaki ku katuuti okwo ayimbe zemaya ogenda fuuka omuyimbi ku kyaki kati naye omutwaleyo ayinamu olusonyusenyu mutwale oyo ya olusonyusonyi lujja muva nze mumbejja ayogera wano nali mukazi bayizawe kati nayiga okangula ku ddoboozi naye nalinga oyo era abambejja nali mukakamu nnyo naye bwe tuba bwe tutunulira society zino zetugenda tutambiramu abantu bayonooneka usanga oli libina libiri n'ogamba naye kakangule ku ddoboozi kisuse kirabika bwe njogera nga ninganga bebi tebajja kunkuwulira n'olikangula okitegeera so mumbejja katonda takunyizangako nadde ntidde naye katonda yakola ki mumbejja abantu kavuyo k'abantu kekakuyitirirako kavuyo k'abantu kekampitirirako nendabanga ndabika ntomera bwe bigenda bwe namala neŋŋamba ndi ndiga eyabula batuyita endiga ndabika nabula zireyo mukyaki yange kikatuliki nsabe kubeera newe nsaba mukyaki yange mukama akola ki kusande wasabako era kusande omuhoko kumadde okusaba tonga nti wakoma ku Easter so kikubawo gwe nkumanyi bakuyita namwatulira wakomadde okusaba okimbuuzizza nga jjajjange bwe yambuuzanga kati yawumula mu bwensi eno bwe yambuuzanga nga nzizeeyoko mu kyalo yambuuzanga ebintu bibiri yaŋŋambanga mwana gwe okyayina ekisa nga kyewabeeranga nakyo ku kyalo kuno ekyo kimu nambuuza mu kyaki okyayitayo nga bwe wayitangayo ng'oli ku kyalo kino ne mugamba jjajja olumu biikwata nesikola ki nesiitayo naye ate olw'ekisa kyange nze buli omu mutwala nti aba mukwano gwange okuleka nga nkulemereddwa nga ndaba nkusise kiganye ntuuka nenkwesonyiwako ekyo nenkiwumuzaako wali nenkivaako so nti ndi muntu asobola okugamba nti gundi yazina ekizibu kye bayizawe nti singa nalokoka obutuufu mu butuufu waabyo ndabika singa katindira mu nsi ndala nnyo kubanga nti mu bizinensi zange eno sirina nnyo bakirandi naye nti gye zaasookera eyo yali nnene nnyo ng'omuntu asobola okujja ng'alina ennaku ye just nkusoma busomi nga ndi mukukolako kati bwe nkusoma nti olabika olina ebikusumbuye oba olina ebizibu byo ndeeta story ntandika ne story ogenda okulaba nga nkuguddeko ekibadde kikunyizizza kati ng'omaliza oŋŋamba wabula bannange mukyala gwe mbadde nina ekintudde ku mutima gwange kuno naye munnange oli mukazi waoba ki osobodde okubeera kati mpulira ndi bulungi oyogedde ebintu nga tebinkwatako okitegeera kati ate wonjatulire nti oyogedde ebintu nga binkwatako awo maliza nenkutereeza nenkuza mu mbeera ennungi katonda yakulonda era nenkubeerega mukwano omanyi kiba kiriwo ekitikola boti okulanguddewo ng'oli muki musanyufu gwe abadde anyigira oba anyigidde musajjawo mu nnyumba oba okoze ekidda ogenda okulanga ozzayo oli musanyufu oli mulonde kitegeera kati nze saagala bintu bindita stress saagala era bula nfunye nnyo stress omanyi omuntu naye ku kyalo kuno kwendi abasinga bamumanyi nti oyo ye musanyufu wabula olaba nga nnyiize era oyasobola leero nga toli musanyufu ngaoli kubanga nze mbadde nkumanyi ng'omuntu akyasinze saaluuni ennyonjo wano ku kyalo bulijjo mpitawo nentunulamuko yankozeeko efujjo enkuba yagitonyeemu kati kirabika yeetaaga okumenya atedde mweterezebwe bayizawe nti ekifo kino oba oli ayinza okunsinkana omukazi oyo alabika bwatyo abeera buyumba obulingiza amazzi obukola ki nfunirawo emirembe dembe kyekikulu si ssente si gye tubeera mirembe kyobula nti mbeerawo kintu kyangu nnyo nze okukwata serizage ate kati abaziwola badde nembasi zina mu nsawo nsobola ogenda nenzeewola
nengera nefuna ekifo ekirungi nenvaako ne munange nfunirawo ki eddembe ku lw'ensonga nti bwe mbeera mu bantu abayitiridde obungi ayogera kiri oli ayogera kiri oli akusibako kiri gamba binsobedde sibisobola embeera ezange zeetaaga mirembe myereere mirembe ate bona azongerako okusaba nozongerako okgenda mu church katuuti noyimba anti n'okuyimba kubuulira okuyimba obanga abuulira tegeera obulamu butambula gomana katonda ali eyo nze nsuubira omulimu gwaffe ku nsi gwa kumusinza kumutendereza nakumwera bujulizi kumwagala nakwagala kyeyatutondera okuba kyekyo kyokka nga bwe yatondera ebinyonyi mu bbanga okukuba empewo n'ebiwawaatiro byabwe mu ddembe era naffe abaerengera wansi netugaa nti weewaawo kino ate engeri gye kiwanyisa emiwawaatiro esinze ku yaakiri ffe yatondera kumuyimbira kumusinza kumutendereza n'ebifaananako ng'ebyo n'ebinyonyi ebyo mu bbanga ffe tukoma kulaba kukubuuka nako kuba kutenda bwe kikuba empewo nekigaa nti olwo nno ye akamwenyumwenyu n'eddembe biba byongera okutuula ku mutima gwe twongere okumusinza tetukkiriza muntu atuyuyayuya atujja mu kwagala abaana b'abantu bajja n'obulumi bungi gye tuli abamu naye tebatukyayanga katonda kuba tatukyawangako atwagala nnyo era mu nju ye mwe tumusinkana olwo atwanirize ne waggulu wa byonna atuyozeeyoze nti mwebale muwangudde gwabulira munnenjiri n'asula wansi ettemu ekitala n'ettima gwe ajja okuba omukwabo abaliyingira mu nju ya kitaffe kuba kye yatutumira okukola twagale tetubaboola tugendenga nabo buli wamu tulambulenga nabo tugende gye bali tubalambule nabo tubaagazisa otulambula bakoppe bye basanze ewaffe babizze ewaffe naffe tujje ebiri ewaffe tubabitwalire osanga balabe enjawulo mu katonda waffe twongere okubaagala kubanga ffenna tuli baana be mweraba